eri abo bonna ababadde banyooma Kyagulanyi nga bamuyisaamu amaaso abayogerera olugendo lwe yagendako mu America nga balujjamu comedy, njagala otule ku vidiyo eno ogirabe ate nkusaba nyamba ogimaleyo. Eno vidiyo njagala ogitaagingemu omusajja gwe bayita Sendi, oyo muzeeyi gwe bayita Sendi, njagala ogitaagingemu ne Ayebale oyo ambassador wa Uganda mu America. Eno vidiyo asaana agibeereko ategeere who Bobi Wine is. Bampita Kalirugambo Pro Max, Simple MC, nkwaniriza kasita okawulira Pro Max, nja kusaba ekintu kimu, onyambe ogiteekeko share ensi egiwulire. Tusimbudde tuti soka ne nkutegeeza nti Zaidi Lighting Store tuli bakafulu mu by'amataala. Oyina hotel, oyina restaurant, oyina essomero, oyina rentals, apartments oba makaago, tuyina amataala aga buli kika. Nkusaba gwandaba andabidde ebbanga agoberedde vidiyo zange jangu ompagire oba weetaaga amataala. Kati gwe ssebo oba nnyabo nsimbudde emabegako abakulu abamu okwali omukulu amanyikibbwa nga Adonia Ayebale, ono nga ye ambassador wa Uganda mu America, baavaayo ne bakuba ebituli mu lugendo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yakola bwe yagenda mu America. Adonia Ayebale bwe yali ku mukutu ogumanyikiddwa nga ogwa Next Radio ng'akyaziddwa, yavaayo n'akola statement eno, njagala ogiwulirize. Omukulu oyo yagamba, "You've been seeing with the trip of Bobi Wine, it is not by coincidence that he has no photo opportunities with senators or state departments. They don't want to be seen with him. It is politically risky for them." Era ono mu bigambo bye yagamba nti mulabye olugendo lwa Bobi Wine lwaliko mu America, tekyewuunyisa nti tafunyeyo kifaananyi n'ekimu ne either senator oba state departments. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye musajja gwe mumanyi right now gwe ntandise okukakasa nti akolera wansi. Bassebo ne bannyabo yavaayo n'afuna ekifaananyi ng'ali n'omukulu oyo gw'olengera. First and foremost, ebifaananyi ebyo kyolabaawo kyakafuluma just hours back, kyakateebwa. Gwe ssebo bannya bandaba abakulu okuva mu House of Foreign Affairs Committee, eno Twitter handle yaabwe, bagenze ne bateekayo ebifaananyi bino, era abakulu ne bateekako caption nga bagamba nti Representative Gregory Mix nga ya postings agamba, "It was an honor to reunite with Bobi Wine, whose tirelessly pursuit of a free democratic Uganda has inspired millions around the world. His leadership of a non-violent struggle to end Uganda's crackdown on political opposition groups and strengthen human rights provides important guideposts for the US-Uganda partnership." US-Uganda partnership. Omukulu n'ateekayo ekifaananyi ekimu Bobi Wine kya postinga, kino kyolaba, then n'ateekayo n'ebirala ebiraga nti they had an engagement. Eyalimu Barbara Itungo Kyagulanyi First Lady, kwaliko ne omukyalo omulala ate ng'ali ne Senator oba Representative Gregory Mix. Gwe ssebo bannya baatulaba ku vidiyo eno, navayo ne bagamba this gentleman si muntu wa bulijjo, era simanyi ba vidiyo mwagigoberera.
era neva ne mbagamba ensonga lwaki mbagamba nti seneta ono si wa bulijjo nti seneta ono gwakubiriwa omukyala amanyikibwa nga Nancy Pelosi. Nancy Pelosi ye mukyala akulembera olukiiko olufuga eggwanga lya America, alinganga speaker, era on so many occasions buli abeera n'omukulu ogwolengera amuli emabega omuddugavu yoyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gwe ya meetings nti ne wabanga alina engagements ezimu zanasobodde kuattendinga in person, sometimes asindika Senator Gregory Mix. This is the gentleman Bobi Wine met, and this is the same very gentleman who has just acknowledged nti ya meetings Bobi Wine. Era nagamba nti his leadership of a non-violent struggle to end Uganda's crackdown on political opposition groups and strengthen human rights provide important guideposts for the US-Ugandan partnership. House Foreign Affairs Committee beba postinze. Now, kino kinzijukiza olunaku we bwacha ku makya gwe ssebo banya bandaba nendaba omusajja omukulu amanya ge amanyikibwa nga Sendi yavaayo n'akola post gye natwala nga eyali ey'okwagala okunafuya okudimininga n'okuweebula Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Sendi Saturday nga ali ku program ye ne bakasuku ne ba Jenkins yavaayo nayogera ebigambo bino kyemmanyi walaba kano ka clip aveeyo yetondera eggwanga oba ali ebigambo bye, because this is what this old man said. Uliriza omukulu eyagenze Washington waliwo ebifaananyi ebyo producer obirinaawo abantu ebye Washington omukulu yagambye yastatinze atya nti yasanyusa okucelebrate Eid abasiraamu bonna yabadde ne mukyala we abaana bakugamba olinga awe babadde simanyi babadde sookera wali tomanyi yasoose n'ateekayo ng'ali Washington ng'agenze okusisinkana nga naga nti katwite ako oba oyinza okukafuna yagambye nti ali atandise ku lugendo kyenjagala okunnyonnyola bannayuganda lugendo kirwe naye obitaddeyo ssebo awo ataddeyo ekifaananyi nga omukulu nga ali ku Washington ali ku White House eringa State House wane e Uganda. Now, first and foremost, this old fella was insinuating ti wano Bobi Wine yali ku State House. Now we all know that is not State House, awo yali ku Capitol building. Nkulaga engeri Bobi Wine gyakutta abasajja abakulu n'abalabisa otwogerere essaawa zino, they look like total fools. Tugende maaso. Naye wano we yabadde njagala bannayuganda just babuulira musibubi njagala babuuliramu awo nange naliwo buli ayagala agenda gwe kyogamba awo buli ayagala agenda ngenda balagayo ku bifaananyi byange kale nze saayambala suuti naye nagenda naye wano waliwo nga paaka wabweru compound nene nnyo kati kambalage ebyo bifaananyi bye mulaba nga ndi munda awo nali ku Martin Luther Monument. Now, the gentleman, His Excellency Bobi Wine, ekifaananyi kyeyekubya n'ateeka ku social media yali ku Capitol building. Now, this old man Sendi ebifaananyi byali kwagala kugeza ku Bobi Wine, Sendi yali ku Martin Luther King Monument. Ebirala byalaga nga ali mu compound ya White House, where we all know that everyone is free ogenda mu White House okulambula. Now, this is what this confused old man is trying to say. Njagala kati ate owulirize wano. Kati awo ndi munda
mu White House mwennyini oyonze ne wano yandibadde akikubidde wano kati ewo wennali bagiyita state dining room ba president we batuula okulya wali ogenze kulya nali ngenze kulambula mama wuuyo nkulabaawo nagenda okulambula ng'otaddeko n'ebiwaani ebitebe galubindi zange ne moni waawo awo era abo abantu abalala bemulaba bonna balambuzi abantu njagadde bategeeza singa nali mu suuti singa nali mu suuti awo wendi nga nyimiridde ku luggi mba neetaagayo just muzungu mulala ali mu suuti nga naawe otuwa now okuswaza abasajja bano abakulu Bobi Wine yapostinga ekifaananyi ng'alina oyo omwami wabula teyapostinga bifaananyi bino ebifulumye we baali mu engagement meeting ekyo ekifaananyi teyakipostinga but of course a few hours ago abakulu bennyini be bataddeyo ebifaananyi ebyo ne babiteekako ne caption kati simanyi kino kirekawa omusajja omukulu nga Sendi at the same time simanyi kino kirekawa omusajja omukulu nga ambassador Adonia Ayebale because this old man Adonia Ayebale yavaayo n'agamba nti tekyewunyisa okuba nti Bobi Wine talinayo kifaananyi kyonna ne senator oba state department bassebo ne bannyabo pictures are out. What are you going to tell the world? Pictures are out ate nga ekifaananyi ekifulumye kiriko ne captioni eraga nti these guys acknowledged the presence of Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne kozi ye bagisaamu ekitiibwa. Now what are you going to tell the public now? Mugenda gamba ki public? Kino kitegeeza ki? Nti abantu batandise otegeera obulimba bwammwe basajjamu abakulu n'obuwumbatutu bwammwe. Because I don't think any understanding person can ever sit down and listen to a person like Eddie Sendi ng'ayogera ku nsonga zino. I think you guys oba you sound sensible nga musirise. Because whenever you try to come out, I don't know why you just paid because statement Eddie Sendi ze yakola mwako ka video. That is the last I would expect from him. Nali sikisuubira nti at any time nsobola omusanga ng'atuuse kweno level. Naye ate nenzijukiramu nti si yasoose twalina abasajja nga basajja mivule. Mama nyabo basajja mivule. He was a man and a half. He was a presidential material. Nga abantu bamulaba bamulinda omuwulira byayogera. Check where gye yakomera money and greed. We had people like Frank Kashumba kati aliwa akera kumacha n'agamba nti alina ebifaananyi bya Babi nga ali mu State House. People are waiting for pictures even up to it's now coming to 2 years nothing potea. We had people like Ronald Mayinja. There are so many balambarugahale aina statement zako anogamba Mukama Katonda. What went wrong mu ggwanga lyaffe? Kiki ekyatuukawo? That is where we are. It's all because of that man Bobi Wine. Okujja kwe kutuyambye okulaba ebintu oboolyawo bye twandirabye mu birooto. It is unbelievable. Okulabisibwa kati n'okulabika kutandise. I just want that moment. Sendi Ronova no damu okugira kwene ensonga. Ogenda gamba kyeggwanga Uganda. What are you going to tell the public? I don't know. Bannaye bassebo ne bannyabo abatulaba. Amanya bampita kali Lugambo Pro Max Simple MC. Nkusaba gwe alaba video zange azirabidde ebbanga era ne nkutegeeza nti munnange neekutte nenkolayo ka business. Kyensaba kiri kimu buwagizi bwammwe. Zaid Lighting Store.
nkwegayiridde gwe wena munnankyukakyuka munnauganda asiima emirimu gyenkola wano ku mikutu nagenza olaba nga nnanga nnyo bizinesi z'abantu ate nga nange nina eyange ne ŋŋamba kankuba omulanga nebaza mmwe abakubya amasimu ne mutubuuza yes kizzaamu amanyi newankubadde tetundafuna yagula naye it is promising kindaga nti mulaba videos ate mwagala okunsupportinga waliwo abakubye ne batugamba next week nyinza okwagala enkya nyinza okwagala tusaba mukama katonda bawa akasente mujje mutuwagire kuba ku namba ezo wansi 0702 365 840 oba 0701 316 476 ezo enamba oba osindise ku yange eri endala ya muto wange nkola naye nkwegayiridde mu supporting tubeegayiridde mukama katonda abankumira takumira mpeera mwere bulungi